أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أحمدك سبحانه أنت رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. أتندرس بويو الله ننين ما تندا مجف أتوانغا زيزنا تتوسق الساوي نونغا تلي مبادبي أبلم توسب الله السيد ينجل نيميرين بيريو مباقى محمد صلى الله عليه وسلم نابو الناباتا مبيرا قبوف مباقى صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. تبازا الله أو كتسبدسا أكسسين كنا omulundi ogw'olwaleero era nga tweyongera mu maaso n'okumaliriza hadithi yaffe eya 38 gye twatandikako. Hadithi twagamba nti ejjiba ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. توغامبا نتي ابن عباس okusima kwa Allah kubeereje bali bombiriri agamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ku lwange owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yasonyiwa umma yange singa eba esobezza obanga yeerabidde obanga ekakiddwa ku nsonga yonna. Twagamba hadithi ojja kugisanga mu kitabo kya Imaamu Ibn Majah n'ekitabo kya mukaddu waffe ekitibwa Sunanu al-Bayhaqi.
hadith eyo twagiraba ne twogera ku nsonga ezikwatagana n'omuntu okuba nga asobezza n'omuntu okubeera nti nno akoze ensobi n'abeera ng'agikoze yeerabidde. Twalaba ebifaananyi ebiwererako ddala, nkakasa twalaba ebifaananyi ebiwerera ddala 6 oba 7. Tutandikire ku kifaananyi kino nga bwe tuggusa olunaku lwaffe olwaleero insha allahu taala. Lwaki tukuba nnyo ebifaananyi? Oba oliawo kituyambeko okubeera nti tugaziwa hadithi tuleme gitegeerera mu nsonda emu. Twagamba emabegako awo nga twogera ku musajja agenze n'akola ekikolwa eky'obwenzi naye ng'amanyi nti nno okwenda oba okubeera n'omukazi yenna guba buzannyo just a game, nga n'ensi gy'alimu si y'Abasiraamu wala bukaana musilima. Oba oluusi ng'Obusiraamu butuuse mu nsi eyo naye nga tebannabitegeera. Omusajja oyo bw'ayenda talina kibonerezo kyonna kimutuusibwako olw'ensonga nti tamanyi bintu bikwatagana na Busiraamu, Musiraamu mupya, Obusiraamu bapya ne mu kitundu bupya, era nga takimanyangako nti obwenzi haramu. Oyo nno ekigambo kye bwakitubuulira tukitwalira ddala tugamba nti talina haddi yonna, talina kibonerezo kimutuusibwako. Naye singa omuntu abeera ng'awangaala ng'olwaleero bw'otunuulira mu kibuga Kampala, nja kuwa example 2. Omusajja bw'aba ng'abadde awangaalira ku nkomekkerezo ya Uganda eyo ewala Kalamajjoko, Kalamojja ndowooza n'awali ebitundu ebiri, Obusiraamu ng'ogenda kwayo kw'ebitundu ebyo bitono tebuliiyo. Omusiraamu oyo nga yaganza abakazi 15 era nga ye buli mukazi amusala maaso eyo sikaati agattako ngatte. Omusajja oyo tetumukuba miggo yadde okumubonereza, wabula tumubuulirira bwe tuba nga tumutegedde, era talina musango. Naye singa oli awangaalira mu kibuga Kampala, bakadde baffe abawalimu ab'ebitiibwa bwe basiibanga yawman ba'da yawm, basomesa mizikiti, eswala yaziinwa, buli kimu byonna, oli n'agenda n'ayenda n'agamba nti wallahi nze mbadde simanyi anna zina haramu, nti obwenzi haramu. Omuntu oyo la yuqbalu qawluhu era wa yuqaamu alayhi alhadd. Ebigambo bye tetubitwala era tumutuusaako oba tumuteekako ekibonerezo. Lwaki? Olw'ensonga awangaalira wali bamanyi. Omuntu omulala, omusajja n'ayenda, ebifaananyi mbawadde 3 ku byokwenda. Omusajja n'ayenda naye ng'akimanyi nti anna zina haramu, obwenzi buli haramu, naye nga tamanyi nti anna zaani, omuntu bw'abeera nga mwenzi nga mufumbo, yurujamu, akubwa amayinja. Era n'asooka atutegeeza n'atugamba bannange, mbakubanga nkitegedde
nti omuntu omwenzi oba bwe nnyenda nga ndi mufumbo nkubwa amayinja sandyenze. Ithan ku mbeera eno obutamanya nsonga ekwatagana ku kikolwa bantegereka bulungi ng'okimanyi nti ekikolwa kiri haramu naye ensonga ezikyetoolooleddeko obutamanya bikikwatako eyo nno tekisonyiisa oba ekyo tekisonyiisa. Ekisonyiisa kijja ddi nga tomanyi nnamula ya nsonga eyo yennyini. Nga bwe tulabe wali oli tamanyi nti obwenzi haramu oyo asonyiibwa naye ono amanyi nti obwenzi haramu naye mbutamanyi nti bwayenda ebiddirira bakola bino amanyi obwenzi haramu naye tamanyi ekiddirira bwayenda bakola kino then oyo atuukibwako haddi olw'embeera eyo. Ekyokubiri ekyo tukimanye nti nno mu bye twakasooka okwogera twogedde ku bivunaanwa bya Allah mu hadith eno era nga byo bye bisonyiibwa nga bwe nabategeeza emabega. Wamma ate ebyo ebivunaanwa by'abantu twagamba nti ebivunaanwa by'abantu omuntu n'omuntu fala yasqutu ebyo byo tebikuggibwako newankubadde oggibwako omusango ogw'okuba nti obadde tomanyi nti kyokoze eri munno kiri haramu naye tekikuggibwako kuba nti olina okuzzaayo ekintu ekyo. Twawa example emba Sserabidde jigula oba twatuukawo omuntu singa embuzi yange embuzi yo ngikwata n'enjirya nga ndabye ng'eyange nemmala oggirya oluvannyuma eyange erabika nenkakasa banna embuzi gye nalidde si yange, embuzi eyo oba oteekeddwa ogizzaayo oba oteekeddwa ogisasulira olw'ensonga nti ekyo kivunaanwa kya mwanadamu ku mwanadamu. Oggibwako ezzambi nti oba wabbye oba tewabbye naye olw'okuba ewafunyemu itibaasi mu mbeera tewategedde embuzi eno yeeyiyo oba seene nga gwolabye nga yeeyiyo n'ogirya ne mugisala then yeeyiyo n'ekwolekera n'erabika oluvannyuma tugamba nti olina okusasula embuzi eri ne bwebeera nga munnange eyiyo togirabye naye nga munnaze bagamba Musa walidde embuzi yange ku mbeera bweti n'akunnyonnyola n'omanya nti embuzi gye twalidde oba endiga oba enkoko yabadde ya maama Amina oba yagisula enkoko eyo oteekeddwa ogizzaayo newankubadde tobaliwa nti wabbye. Ensonga ezo zonna twaziraba. Naam, ensonga endala gye njagala tulabeko y'ensonga nga tugusa ku sayidi emu ekwatagana ne al-mahdhurat, ebintu obusiraamu bwe byatugaana okubeera nga tukola. Tudde ku bintu ebyo obusiraamu bwe byatulagira byo bibalibwa bitya ku nsonga ya annisiyani y'okwerabira oba okukakibwa. Omusajja w'amaanyi najja n'akwata omuvubuka mukulu ategeera naye nga talina maanyi, n'amukwata ne bagenda we balaze, n'akwata emikono gy'omuvubuka ono n'amufuula ekyokulwanyisa, n'akuba omuntu oli n'afa oba tafudde, obulabe bwonna bwamutuusizzaako. Omuntu ono talina musango
gwe bakozesezza okkuba, omusango gubeera ku oli eyakozesezza eno okkuba, wabula no gwe bakozesezza okkuba talina musango olw'ensonga abadde talina maanyi gakola ki gerwanako oli ng'amusinga amaanyi. Nabwe kityo oyo agwa mu kigambo ekigamba nti nno wamastukrihu, n'oyo aba akakiddwa mu mbeera zonna. Hadiisi eno tugambye erimu ebintu bibiri, etwaliramu ebintu ebikwatagana n'ebyo ebyatuziyizibwako okubeera nga tukola, byonna eby'elharamu ebyatuziyizibwako okukolebwa. Singa omuntu aba abikoze munnange ng'abikoze mu butamanya, mu kukakibwa, mu kwerabira, omuntu oyo talina musango. Amma ebintu bino tubikyuse tubizze ku kye tukumekkereza nakyo hadithi yaffe eno. Singa bibeera ng'okwerabira, ensobi, okusobya oba okukakibwa kizze ne kikolebwa mu bintu ebyo owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bye yatulagira okubeera nga tukola. Naam, ekisooka, ekintu kino tekikugibwako kukikola oba kugamba kukiriwa, oteekeddwa okukikola nga bwe tugenda okulaba ebifaananyi. Naye omusango guli nti tokikoze ng'ogenderedde mutaammidan, ng'ogenderedde toguyina olw'ekisonyiisa kino. Singa omusajja alya ennyama y'eŋŋamiya, omusajja oyo n'amala okufuna wuzi n'alya ennyama y'eŋŋamiya, tukimanyi nti ennyama y'eŋŋamiya ebimu ku bintu ebitta wuzu, n'asaala. Ebitta wuzu si mu bamanyi bonna, wabula bamu ku bamanyi. N'asaala, naye agenda okujjukira nti wallahi nalidde ennyama y'eŋŋamiya, era ne bamugamba ennyama y'eŋŋamiya ekola ki? Tafuna musango, bal kimukakatako okuddamu wuzu n'addamu n'asaala. Oba ntegese bulungi? Olw'ensonga nti ategedde ekintu oluvannyuma lw'okuba ng'abadde takimanyi, naye ng'ate akyasobola okukola ki? Okuddamu okusaala esswala eyo, obudde bwayo buba bukyaliwo. Ne bw'oba nga akitegedde kawungeezi ng'esswala gye yasadde yabadde ya zuhuri, addamu n'afuna wuzu n'asaala. Tegereka bulungi? Yani omuntu bw'aleka ekintu ekiri waajibu kimukakatako okuddamu okubeera ng'akikola. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi eri muttafaqun alayhi, Imaamu al-Bukhari wa Muslim bagyogera, yagamba anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala man naama عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Omwanadamu singa esswala egenda n'etuuka, otulo ne tumusinga amaanyi n'abeera ng'ayitawo, oba abadde alina by'akola n'agyerabira, wonna waagijjukiridde agisaale. Wabula olaba omuntu ono aggiddwako omusango gw'okukeereesa esswala, ate n'atafuna kisonyiisa nti esswala gireke, wabula n'alagibwa okugiddamu. Ekyo kiddeeyo ani? Omuntu ng'abadde yeerabidde. Abadde akoze ki? Abadde yeerabidde esswala weeri n'agyerabira n'abeera nga tagisadde. Oba abadde yeebase n'azuukuka ng'esswala abadde tagisadde. Tugeze weebase subihi ozuukuse essaawa 3-4, tewuli kikusonyiisa kugisaala.
dhuhuri webase nojigatta nemaga neinasu nekusanga webase ozukuse ku magalibi zonna olino zisaala mu mbeera efaanaganako bwetyo. Toyina musango wabula ate tokkirizibwa kukireka newankubadde ng'obadde weebase oba weerabidde oba weebase ekimu ku bibiri. Wabula eri omuntu atamanyi, eri omuntu atakola ki, atamanyi, jahili. Omusajja ajja eri omubaka sallallahu alayhi wasallam n'asaala naye nga tatebenkera mu swala era ng'ali awo alinaaganaaga. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yamugamba irji fasalli fa innaka lam tusalli. Yamugamba genda oddemu osaale tonnasaala. Yakimugamba emirundi 3. Omusajja n'agamba walladhi ba'athaka bilhaqqi la uhsinu ghayri hadha fa'allimni. N'amugamba munnange ndayiro ye yakutuma n'amazima sisobola kulongoosa kusukkaawo. N'amugamba njigiriza. Fa'allamahu sallallahu alayhi wasallam. Hadith neri muttafaqun alayhi ojja kugisanga mu sahihaini ya Imam al-Bukhari wa Muslim. Ku mbeera eno ekintu kino omulimu guno guli mu mirimu egitukakasibwako kukola. Talinawo kisonyiisa olw'obutamanya nti omulimu ogwo gwa tteeka. Kyova nga obutamanya ekintu ekiri wajibu kikakata ku muntu ne bw'aba jahili alwana okuba nga akituukako akinoonya akikole. Kyova nga yamugamba nti fa'allimu nenjigiriza nabwe kityo n'amuyigiriza. Omusajja ono ekisooka ekyewuunyisa omubaka sallama tiyamugamba nti esswala ziri ezakuyitako zonna zisaale olw'ensonga zonna tewazirongoosa. Ng'ate tukimanyi bwe tuzze tukiraba waggulu awo nti omuntu ekintu ekiri wajibu oba ebiri wajibaati byonna bwe bibeera ng'omuntu abadde tabimanyi asonyiyibwa, talina musango. Ekyokubiri tebimuggyibwako bikola naye ateekeddwa bikola byonna. Naam, abamanyi ku mbeera eyo endaba zajja nga buli omu alina eyiye we beegatta abeegatta ne beegatta n'abalala ne baawukanamu. Ekisooka ekibuuzo kikakata ku muntu ono ebintu ebiri wajibu byonna ebimukakatako olw'okuba nti tamanyi byonna bimuggyibweko mutulakani, oba bwe bibeera nga kale biri byabadde tamanyi biyiseewo ate ebiriwo bino waategeeredde nabyo abireke. Bwe kibeera nti nno nabino ajja bireka n'olwekyo aba talina musango. Naye ekikakata kiri kimu, ebintu byonna biri ebyakuyitako emabega olw'obutamanya buno bikuggyibwako. Ebbanga lye limala nga lyafuluma mu kiseera kyabyo. Tereka bulungi. Hadiith eno omubaka sallallahu alayhi wasallama teyalagira musajja ono okuddamu swala ezo. Ezamuyitako ziri ziyasooka okusaala mu mbeera y'eno. Naye ate n'amulagira okubeera ng'esswala eriwo mu kaseera akaagiriwa.
olw'ensonga akyasobola ogikwasaganya naye ziyita kyasobola zikwasaganya. Ekyokubiri, essala eno ng'emukakatako olw'ensonga ali mu biseera byayo. Mu mbeera eyo ne tubeera nga tugamba nti omuntu asaanidde abeere nga aliwa essala efaanaganako bwetyo. Nja kubawa example endala. Omwana omuwala akula, bw'abeera ng'akuze ng'azzizza omukono emabega. Abantu bangi ensonga eno tetugiteekako mwoyo. Tulinda ne tugamba nti omwana ayina okubeera nga akakatibwako okukola ibadaati omuwala ng'awezezza emyaka 15. Naye singa azza omukono emabega ng'emyaka 15 teginnawera. Omwana bw'azza omukono emabega ng'emyaka 15 teginnawera, aba amaze okukakatibwako ebyo ebikakatwa byoki, ebikakatwa byateekeddwa okukola naddala ng'okusiiba n'ebirala. Newankubadde abamanyi abamu baga nti aweze 10 naye eri ekisembeera okubeera ekituufu bw'abeera ng'omwana oyo amaze ebbanga azizza omukono emabega ali ku myaka 10, atambudde asiibe era mumugambe nti okusiiba kukakatako. Kati abamu tugamba nti tekukakatako olw'ensonga tonnaweza 10. Wuyo olina emyaka 11, lwaki osiiba? Okyalina emyaka 4. Omwana n'amala emyaka 4 emirala gyonna ng'agirya buli, naye nga yandibadde asiiba. Babange, emyaka egyo omwana ono tumugamba agiriwe, tekimukakatako kuliwa mu myaka egyo, olw'ensonga nti emyaka gino abadde oba ebbanga eryo abadde ensonga tagimanyi. Era nga tebalina oba oliawo talina nagwabuuza, kubanga be yandibuuzizza abantu b'enjuye bamugamba oli mwana muto era tolina kintu kikuvunaanyizibwako. Abantu abasinga bwekityo bwe tuwa fatuwa mu maka gaffe nga n'erimu eyo entonotono gye tulinawo. Nabwe kityo obutamanya bw'embeera eno oba okusonyiyisibwa kw'embeera eno, tugamba nti omuntu oyo asonyiyibwa era taliwa, wabula agenda mu maaso n'ekyo ekiri mu kiseera ekyo. Olw'ensonga nti ebintu ebikakata byonna omuman byonna awamu tebikakata ku muntu yenna illa bil ilmi, okujjako ng'amanyi. Owekitiibwa Allah yagamba wama kunna Suratul Isra aya 15. Allah agamba wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Tetuli bakubonereza umma yonna ku kikolwa kyekoze nga temanyi okutuusa nga bamaze okufuna omubaka. Kitegeeza abantu baba tebayinaawo mumanyi, seeka yenna abasomesa nga bali eyo embeera yaabwe embi biki tebayinaayo, bagendayo ebikola bye bakola byonna tebayina buzibu, ebbanga lyamala nga tebayina agenze kubasomesa. Allah gyabagamba si wakubonereza abantu bonna okutuusa nga amaze okubasindikira omuki omubaka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Awo ne wajjira amasala aya erimu amasala mangi nnyo n'okubadde abasinga bagawukanako abane bagakakasa, naye nga ekituufu kiri nti Allah tasobola kubonereza umma yonna okutuusa nga amaze kugitumira baki babaka. Yamala okujja awo n'embeera n'ebeera ng'egire. Ekyetuseebya nayo nakyo singa omusajja abeera ng'ayina ebyobugagga bye muvaamu zaka, naye
nga tamanyi nti alina okusasula zaka era nga tamanyi ddi lwalina gisasula era alina kusasula kyenkana ki n'abeerawo bugagga omwaka gumu emyaka 2 3 4 5 musajja wattu ono anoonya akawayi ne tumutegeera ne tumugamba Musa ensimbi eno omaze ebbanga ng'ofuna amagoba okumala biki ng'abamanyi baseeka boogerezegana naye aga munnange ebbanga bwe liti emyaka 5 biki naye wali owadde zaka nedda omuntu oyo kimukakatako okuwa zaka omuntu oyo kimukakatako okuwa zaka olw'ensonga nti nno zaka teyina kiseera kiri muhaddad wakati nti zaka ow'emyaka 10 aba yaggwako nedda wonna zaka w'omutegeeredde omuwa nawe kubadde tofuna musango gwakubeera nga wamukereesa hadithi yaffe wetyo tugikomekereza saba Allah atuwemu ebyokuyiga ya rabbi eri obulamu bwaffe n'eri society yaffe n'eri enkolagana yaffe ng'abantu Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته